entatetezaalwangako amakondeere bagafuuyira seguku ng'enkumbi eyagalima bakweka. Endwadde bw'eba ya kibiribiri tolangiriranga nti dogo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze nga bulijjo nja kubeebazanga entakera kubanga nammwe munnyaniriza n'entuula olubuti ng'omubbi w'omu nnyumba kubanga bakuba omwana ate ye asirise. Kale bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala bannayuganda mwenna buli omu gy'awangaalira okubeera ng'awagidde nnyo ekitabo kyaffe ekiyitibwa Entabiro y'Oluganda Olw'edda ekiwandiikiddwa Kanoonya Juma Omulangira w'e Bukerekere. Ekitabo kino kye kisoose okufulumizibwa mu byafaayo bya Buganda ng'ekitabo ekisoose okusondebwa abantu. Ate era tukyali mu kaweefube w'okusondera ekitabo kino, n'olw'ensonga eyo gwe wenna okyayinza era otusuula omukono naddala ng'obuyisa ku nnamba y'essimu eyo gy'olaba. Embulire y'olwaleero ekutuusiddwako Mapo Money Transfer. Mapo Money Transfer bali mu ggwanga lya South Africa era nga bano ba Mapo Money Transfer bali mu bya kusindika ssente, bazisindika eri bannayuganda bakolera mu ggwanga lya South Africa, basindika school fees z'abaana, basindika abakozi b'ababanja be baleka e Uganda, bayita ba Mapo Money Transfer. So aba Mapo Money Transfer batuusizzaako embuulirire y'olunaku olwaleero. Embulire y'olunaku olwaleero egamba nti kiyini kibi kijjukirwa malima. Kiyini kibi kijjukirwa malima. Ebiseera ebisinga na edda ennyo we babeeranga nga bagenda okulima wabangawo oluusi enkumbi nga si mpange. Enkumbi ezo we zabeeranga si mpange ezo baafubanga okuziwanga. Naye ate era enkumbi yayinzanga okukutukira ku lubimbi n'emenyeko omuyini. Kati mukaddako nga bagamba tukoze tutya. Kati nga bajjukira ekiyini kiri kye baasuula okubeera nga bakiwanga mu nkumbi eyo basobole okuggusa olubimbi. Kwe kwava enjogera egamba nti kiyini kibi kijjukirwa malima. Embuulirire eno etutuusiddwako bannaffe aba Mapo Money Transfer erimu makulu ki? Amakulu agali mu mbuulirire eno, abantu abamu babajjukira mu bwetaavu. Oli n'abeera ew'omuntu ng'ekyamazima tamubuuza naye lwagwiriddwako ekizibu n'ayaayaana n'aga nti bannange mbadde nsaba onnyambe, kolo lwatandika omubuuza naye ng'ebbanga lyonna abadde tamubuuza. Kakati abo babageraageranya ne kiyini kibi ekijjukirwa amalima. Lwaki abantu bannaffe tubajjukirwa mu biseera bya buzibu? Lwaki tubajjukirwa mu bwetaavu tubeera tubeetaaze ng'oluusi omuyitakawo nga mufu yaawunya? Ebiseera ebisinga kati ate era nammwe era bannabyabufuzi ku nsonga eno nammwe era eno enkola eri nnyo mu mmwe. Kati ebiseera by'okulonda bituuse, mulabwako n'obusabbuuni, mulabwako n'obusukaali, naye nga bali babateekamu obwesigwe bwa myaka 5. Bwe batyo mubajjukidde. Kati naawe ate anaagula akaluluko n'akasabbuuni ak'ebitaano oba n'akagundi, ekyamazima kiri nti ojja kuba otunze omutwe gwo. So kola okusalawo okulungi kubanga bakujjukidde bujjukizi banga ddene bali luddawa. Tubageraageranya ku kiyini kibi ekijjukirwa amalima. Tuleke kujjukira bannaffe we tubeera tubeetaagidde. Olwaleero abadde batambulira mu mmotoka entintinge nga kwegamba nga ali muli tomulaba. Kaakati olwaleero batandise okussa endabirwamu. Lwaki? Bafuuse kiyini kibi ekijjukirwa amalima. Abantu babafudde kiyini kibi ekijjukirwa amalima. So tubeere bakkakkamu, abantu tubajjukire mu mbeera ennungi oba embi, tujjukire abantu. Olugero olwo kye lutukubiriza. Nze Kanoonya Juma Omulangira w'e Bukerekere era nga ndi musajja mulungamya wa mikolo egy'okwanjula, n'olw'ensonga eyo tweddira emmamba akakobozi akabbiro gongolo nakawuka. Kale kabiggwere wano, anti bagamba biggweredde wano ng'akukubye ku nnyindo ate wa luganda lwo. Tunaddamu.